bakeera kulwana misana kiro kati gwe bayinza okugamba nti wetugenda tewali safe beerako distance oba tojja singa balina bagenda okukola mission nga za nga munnamawulire ne bajja ne bakubriefinga ki tuseeyo bwe bati naffe tufiiriddwa bwe bati n'okola report kati okukola report amawulire nga teri gundi teri internet nkozesa ki nze nakozesanga satellite phone eya Pulezidenti Musa Musa naye nga akuteekako omuntu amanyi oluzungu n'asoma mu story yo gy'ogenda okuwandiika balaba oba kiki kituufu naye nga nze mukama wange yali ansindika nga yakulira bakama baffe nawandika ear to the ground onyango bo nga mubuulira nti story gye ngenda okusooka okusindika yentuufu byensindika ebirala bajja kuba babisomyemu aba WBS ne TV endala ki babiraganga eno nga eri baddayo bafuna embooko ate nga embooko ozigumira oluusi ne bagamba obisangulemu ebirala embooko ozigumira ate nga oyagalayo akasente nga bakuyita tojja kugaana kuddayo problem olutalo olwasooka okuba olw'amaanyi lwe lwakwefuulira gavumenti ya Uganda yefuulira Profesa Mbusa Nyamwisi neteeka amaanyi gaayo gundi Nyamwisi kati ne balwana nga balwanyisa oli kubasooka okuwagira ekiseera nekituuka naye n'alema nga bamugyeko abajaasi abasinga baagala mujjayo bamuzeeyo Tanzania kuba yali lecturer Dar es Salaam naye nga mu Tanzania I mean mu Congo n'agaanirawo olwasookera Jeno Katumba yajja nga yaze omukima ennyonyi n'etokotera ennaku 3 ku kisaawe ng'agaaniddewo kale wona wosinzira okubeera ng'otulaba ku MS Media Uganda nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya wasuze otya mu bitundu by'eggwanga mwotulabira ne mu nsi kwotulabira nina Sirajje Lubwama munnamawulire mutunuulizi wa nsonga tugenda kwogera ensonga ez'enjawulo olunaku olwaleero naye simubuuza abantu tutandike abatulaba yonna gye muli ku MS Media Uganda mbalamusizaako nnyo abafunye ebizibu Katonda abanyiga ebiwundu bannamawulire twafunye ekizibu mu wiiki eno twafiiriddwa Salongo John yali asinga okunyumisa ebirango nga atakubikira bubikizi ne naawe gwabikidde n'onyumirwa babiteekamu ebisoko eno yesaawa naffe tumubike kuba ffenna lyekkubo n'abafunidde mwebaze Katonda tweyanza Sirajje tutandike ku mboozi yo ey'e Congo nga munnamawulire bangi bagyensabye nti Sirajje atuwe emboozi y'e Congo Congo nsi nnungi naye sifunanga mukisa kugenda mu kibuga kikulu ekya Kinsasha eky'e Congo nali nnyo kweno gye balwanira nga bw'ogamba nti nali mu North nga nkavalinga 10 oyinza okuba nga tomanyi bifo amalala oba Kampala Congo namalayo emyaka 4 okuva mu 1997 paka 2021 wenagenderamu 2021 wenagendera mu America nagenda nkyakavalinga Congo entalo zo Congo si nnyangu nti teri bayeekera nti ali omu bangi naffe gye tuli kaakati LRA eriyo Sujja waliyo M23 mulimu Abanyarwanda kati ogamba North Kivu ozingiramu ebitundu nga Beni Bunia naye ate waliwo ekinene ekibuga ekidala ekinene kyogamba nti kineneko ku side eyo bakiyita Badolite ziri kilomita 10 okuva Entebbe abantu b'e Congo ng'ogyeko music Mabutu gwe yabajjako tebali nnyo mu bintu byakakaalukana nnyo kujjako ebyobusuubuzi naye ng'abasinga abantu bayimbi bali awo naye nga bali mu nsi gy'olowooza nti ngagga nga bw'osobola okulaba Omukalamoja ng'asabiriza ku kkubo naye ng'ewaabwe evaayo kilogulaamu 32 olunaku zava kwa 25 zatuka 32 kati zeeyongerako
mubende kasanda yevuyemu abangamba bavaayo nnyo wazimula kati ezo nazo nyingi nyingi. So Congo embeera yaabwe mu North Kivu ekisooka balina buli kyobugagga kyomanyi ekiriyo eby'omu ttaka kyova olaba Abafalansa tebavaayo, Abagermani tebavaayo, Abamerika tebavaayo, naye nga bali mu ambuleera ya UN bali mu kuuma mirembe ne babalaba nga mulwana wali tebajja kubataasa simanyi mirembe bagikuuma batya bajjanga bakuuma mirembe naye mundu bwevugira wali nga bano ebitebe byabwe obiraba n'ebendera zeewuuba naye tebakola ki tebavaayo okujjako ndowooza balina lipooti ze bakola kuba mulimu abantu be batadde mu kooti y'ensi yonna ne babatryinga nga Bemba n'abalala naye obulamu bw'e Congo okusooka si bwe bulamu bwa Uganda. Ebyandya yaabwe bw'obanga ovudde eno si byangu byakumanyiira naddala mu hoteeri eziringa enneneko balya nga bw'otunda enswa n'enseenene ne bazipaakinga nosanga wali ku zimwe oba awalala wonna nabali batunda ebisaanyi nga bisiike naye nga babitadde mu katale balinga tampeko bino ebisaanyi bino ebisaanyi ebyabwe ebisinga biriko amajirigi agundi amagindo ogalaba oba babirundirawo babikwatirawa tusasobola kubabuuza kuba batono nnyo abawulira oluzungu akuyambye nnyo amanyi Luswayiri oba oluzungu olumenyemenyemu naye nga basinga kumanya Lufalansa n'olwabwe Olukongo. Kati wano ku ntandikwa ya Congo waliwo abantu botasobola kwawula na bannayuganda nga boogera olulimi lufaanako olw'Abakonzo no nga bw'ogenda e Busia n'osanga ab'e Busia abeeri n'abeene ewaffe nga bw'ogenda ku nsalo ya South Sudan n'osangayo abantu abafaananya olulimi ne bannayuganda ne Congo gyekiri era abo balina engeri gye bakwatagana ensonga lwaki baali batuuse ekiseera nga baagala kufuna yiya republic kubanga eri bakwatagana ne mu North baali baagala kutandikawo Nairo Republic Minister wa Constitutional Affairs kati Norbert Mao nalaba ku email nga akunga abaayo ba leaders bonna besaleko bagezeeko okulaba nga beekutulako. Kati Congo twajja ne tubeera nga tuli banywanyi b'abayeekera ab'enjawulo mu Uganda. Mobutu bw'amala okufa twasooka ne tubeerako ne mutabani we agambibwa nti y'omu ku baakola olukuba olwajjako kitaawe ne tubeerako naye ebbanga ttono ne tufuna omuyeekera yalinga ow'amaanyi ku ntandikwa nga amuyita Profesa Wamba Diawamba. Diawamba. Oyo twamuwagira nnyo nga Uganda. Waliwo obutategeeragana obwajja ne tukyuka ne tuva ku Wamba Diawamba ne tudda ku gwe bayita Mbusa Nyamwisi. Oyo nga alina n'amayumba wano Ensambya. Yabeerako ne Wamba Diawamba yabeerako enaggulu. Kakati oyo Wamba Diawamba gwe nasooka okugenderako e Kenya e Congo. Nina abantu be abaali bagoberera by'empandiika abantuukirira ku monitor nangamba baagala Kavalinga Lutalo specifically nga baagala ggwe balina n'amawulire balondangamu ngambe wamwe ku monitor baali baagala nze nga nkozesa munnamawulire omuyitanga Eddie Chiko nga photographer mwogera yali wa sports yakabira ebidomola ugende tujja tuuka waawo. Akati otwasooka okugendayo twalaba nga batuwadde ekitiibwa ky'amaanyi batupangisa hoteeri batuwa lanchi twamala ennaku 7 naye nga buli ku makya osayininga $10 omanyi $7 ebiseera ebyo ng'osobola okukwatako $3 n'ogula TV ey'amaanyi nnene nagula TV nakagitunda emyaka 3
eri mwaniroogo naye nga nnene bino ebyekundi naye nga kinene nakiragisako n'omupiira awo ku World Cup ng'oyinza okulowooza tuli ku gundi so naye nga ngireetedde bwereere tewadde musolo ate kati bw'abagendanga ekko oba kati byakyuka naye twagendanga ekko nga tetuyita ku kisaawe ekipya tuyita ku kikadde tulinnya nnyonyi zino ez'emigugu tuzino za bulijjo zotuulamu risiki esooka erimu nti eri amafuta baagajjanga wano ebiseera ebyo nga batikka epipa ne mutuula kuli kungulu pilot yekka yalina entebe ne copilot mwe musigala awo nga mukola ki risiki zaali bbiri emirundi ebiri twafunako ekizibu nga pilot atugamba nti munywere yingini emu evuddeko tulikwemu naye ng'onywerera wa tewojja kwesiba lukoba oli otudde mu bbanga otudde ku mafuta n'osaba busabi ki Katonda kakati Wamba dia gundi Profesa Wamba yajja n'akwata ebitundu ne biwerako okuva ku muyeekera yali tamanyiddwa nnyo n'abiwamba kati nga saidi eri eya Badolite eyo Bemba nga ye pulezidenti waayo nga biyitaba pulezidenti buli alina ekitundu kye buli omwana akyafuga kati mbusa nga balwanagana nani ne Profesa Wamba dia Wamba nga omwali Beni headquarters omwali Bunia ebifo ebyo birirana nga ebibuga byanjawulo naye nga entalo bakeera kulwana misana kiro kati gwe bayinza okugamba nti wetugenda tewali safe beerako distance oba tojja singa baba balina bibagenda okukola mission nga nga munnamawulire ne bajja newakubriefinga ki tuseeyo bwe bati naffe tufiiriddwa bwe bati n'okola report kati okukola report amawulire nga teri gundi teri internet nkosa ki nze nakozesanga satellite phone eya president Musa wa Musa naye nga akuteekako omuntu amanyi oluzungu n'asoma mu story yo gy'ogenda okuwandiika balaba oba kiki kituufu naye nga nze mukama wange yali ansindika nga yakulira bakama baffe nawandika ear to the ground onyango bo nga mubuulira nti story gye ngenda okusooka okusindika yentuufu byensindika ebirala bajja kuba babisomyemu osindika bbiri wemala ogisindika nengisangulamu fitina yaki no si fitina olina okugondera abakututte nanti kyeŋŋamba kati abatakola fitina aba WBS ne TV endala ki babiraganga eno nga eri baddayo bafuna embooko ate nga embooko ozigumira oluusi ne bagamba obisangulemu ebirala embooko ozigumira ate nga oyagalayo akasente nga bakuyita tojja kugaana kuddayo kakati story ezo nezijja nga bamala ne bakubuuza eno story nga bagiwandiise bubi konze Mr. President twabadde ffenna nono netugisoma bagikyusiriza Kampala sinze kati wasindise bbiri eyo ng'ogiyitako kakati problem olutalo olwasooka okuba olw'amaanyi lwe lwakwefuulira gavumenti ya Uganda yeefuulira Profesa Mbusa Nyamwisi neteeka amaanyi gaayo gundi Nyamwisi kati ne balwana nga balwanyisa oli tubasooka okuwagira ekiseera nekituuka naye n'alema nga bamugyeko abajaasi abasinga baagala mujjayo bamuzeeyo Tanzania kuba yali lecturer Dar es Salaam naye nga mu Tanzania mu Congo n'agaanirawo olwasookera Jeno Katumba yajja nga yaze omukima ennyonyi netokotera ennaku 3 ku kisaawe ng'agaaniddewo yamusigukululawo yali Jeno gundi otafiire Kahinda ye bwe yajja ti ebigambo bye byakozesa mu Luswayiri mavi ya kuku piki n'amuteekamu nnyonyi n'ekuula ne bakola ki ne bamugjayo naye nga tebannamugjayo twamukolako last interview akantu esembayo yali n'ennyumba nga nnene
nenga talina gundi kateni emundu wazavuganga nga tulengera bali kumpi ne gate ninga amasasi gakola ki nga n'emirambo ogiraba egigwa ne bayingira ne bakuba ne munda ne gigwa agiringa nsanvu jukira tulina president waabwe mu office wano tutudde kati ne wajja omukazi nga alinga kanyama namukwata namutwala ne bamukweka ne bajja ne bamunoonya n'abula kati ffe twekweka naye nga tulina wekweka emmeeza tezirina woteeka mutwe twebakanga wansi ne batuyoola butogi ne batutwala ne batuteeka mu kayumba nga bannamawulire masasi negengera okuvuga paka waliwo ndowooza yali brigadier bamuyitanga Mwesigi najja n'atununula n'atutwala nga tuddayo ate kwedikota yambusa kubambusa jjukira yali atuleese naye nga baba oyagala okugenda ate okubega ebyabali ofuna permission y'abali tosobola kusala busazi n'ogenda eri ne babeera nga bakumonitaringa okubega okusaka kyekyo ate kati osaka byosaka biba byakusonda mbaga byalutalo jjukira ovudde mu bali bakuwadde olukusa ate baagala oba briefing bali kye bakoze eki nabano baagala oleme kwogera byama byabwe kati wakati awo ng'olinga mulabe nga bw'obeera mu Uganda munnamawulire nga okavalinga okwekalakasa osalawo okubeera sayidi y'abeekalakasi oba eya poliisi kati sayidi gy'obeerako bakugamba nti gwe oli mulabe abeekalakasi n'abapoliisi bakulabanga era olabye abamawulire ti bakifiiriddemu bangi obaga nti afe twali tukuba beekalakasi nga gwe tetukutegedde ni bw'oba oliko kalebo kati ffe twalinanga lebo ze baatuwa eri kyono wa mawulire mugenda mumanya kyekikola kye naye kati baliwo baba bawanyisiganya ebyokulwanyisa bwe baba bakutaliza kisinzira wooli tebattanga bajasi naye mu butanwa basobola okukutta chances ziri high nti waliwo lwe twali kwolwo lwebawamba gundi awakaawe lwe bamukweka fe batuwa motoka ne convoy ya motoka 2 nga tutuddemu yakusatu nga tuddayo nga wano ne bweyogere kati tutuukanga awo enakawa emotoka yaffe eyali etuddirira bagikuba ekikompola neyaka mulimi ya maaso nga luwe eddirire nemawega eri yasalinkiriza netutuukako netweyongerayo ng'enesiridde yonna temwali muba bannamu bafa kugambye nga bwewalabye ekitanka ky'omuliro bwekyatandise matugga ofa kyegamba nti chances weziri kati senga twali tutuddemu eyo mwali muwedde twali tuwedde era omutima gwatukuba ne twagala okudda amangu jukira ebiseera ebyo nali namaze n'okwewandiisa ngenda ku bya campaign nga kansala maze kunominating eno kati nebasooka neŋŋamba Pulezidenti Musa Yamwisi naleka newandiisa njagala kuddayo naye tutumira ka 6-seater ka kampuni ya Eagle katukime abayeekera ne bakakubira ku lusozi nga kanaatera okutuuka mayiro nga 5 abantu bonna ne bafa nga mulimu ne komanda omu ku bakomanda baabwe kati tugendayo okukima emirambo naye nga lusozi luwanvu gye bakubidde akaguuni ne batta bannammwe bonna ate kugendayo kime ate kati emirambo girina okuvaayo ate gwe oli w'amawulire bakugamba tugenda ku mission kugyayo emirambo ngoga nti mugende wazze kulima wazze kukola era olina kugenda batuuka wali ne batuwa ebicupa by'amazzi ebinene munywe eri gye tugenda wali ebbugumu netunywa naye twatuuka wakati era amazzi negatugwawo ntuwira ebbugumu naye nga tetunatuuka eriva mulyambo bannaffe abamu abatasobola kugumiikira nabo abanywanga amazzi abakulukuta okuva eri naye ngeri eri emirambo gimaze enaku nga 4 okuva waggulu ku lusozi gajja bwe gati nga bw'ogalaba emirambo gimaze enaku 4 ate bano banywaga amazzi ate ganyogoga bulungi amazzi ago nagalabako jeno Kasirye eggwanga yagalina yali agenda kukola wava gundi gwanga water naye nga agakasirye yagajjanga bwati n'agateeka mu kintu bwekiti nga gakwata ne ice kitegeeza purification yali ntono senga yasucceedinga emetiyana mukono dali wano mufaamu y'emukono kakati emirambo egyo bwe twatuuka waliwo omusajja yali ayogera nnyo Oluswayiri atali Sirajje Kalira naye nga asakira Luswayiri munene
bwe tuka nanywa ntunga nimungago nnyo mirambo ndi anga nti kamponye enyoti kola ki netujijjayo eri waggulu twatandika okulinnya ku ssaawa emu twagijjayo ssaawa 3 naye ng'obulinde bubeera butya era babakuuma tejjukira naawe awo wetwajja nga waliwo amatwale g'abasajja nga balinga nga boolaba babasamize nga balina emikolo gye bakolawo awo nga tebannabakkiriza genda ku lusozi olwo kati bwe twagijjayo ne bagitwala gy'oyita theatre nga dokita bamuleetedde mu sapatu bw'osobola omwawulira nti dokita ng'ataddeko eggandulo eryeru nga abaaga omulambo ku kando kukola postmortem kando tewali masannyalaze n'agubaaga n'akola ripooti n'agibaaga ne bagitwala mu ggwanika ne tuvaawo ssaawa 10 emirambo gyonna nga gikoze eki egimu nga tegisobola kutegeerekeka naye nga bebamanyi engeri gye bakolamu DNA nga baziteekako bulaama kakati okudda kwaffe ennyonyi jjukire ebadde tuleeta ekoze eki ekubiddwa ate tewali magezi ekkubo lyokka tulina okuyita empondwe mulimu olutalo olw'amaanyi ennyonyi ebadde banonye ekubiddwa we mulina oyita olutalo lw'amaanyi ate eri entambula zaabwe kyebatusinga mu Uganda nnyonyi balina obunyonyi bu inland gundi nti kavudde Kajansi kagenza Arua kavudde Arua bwetaba nyonyi mutambulira mu biroole tedi zino taxi zaffe za bulijjo ate bwe ziba zino boda teziba zino ziboxer bino ebinene byolaba ebyo emotoka enkubo zaawo ziringa bikata bya lumu teri bukolansi nga buno bwe waffe kolansi taali luddawa olaba Museveni yagenza okolayo yaproposing okola oluguudo wano okola naye olaba ebimotoka engeri gye bitubira kyebalina ekyobugagga eri miti ate emirungi ddala era kyenalaba kyebaleetanga nga batuta amafuta nga basinga badda nambaawo embaawo zitavuwako musolo baziyisa ku gundi ku airport enkadde afande n'azitwala gy'ayagala n'endala n'azitwala gy'ayagala kaakati eyo embeera gitwabeeramu wamala okukwata oyo omusajja niwajjawo olutalo mbusa gundi agenze Profesa Wamba gundi asigaze ogutundu ogwo ye president Nyamwisi Mbusi Nyamwisi kati bateekawo peace talks wakati wa Mbusa n'omuyeekero omulala gwe bayita Bemba ani aliwo wakati okubogerezeganya bajjanga mu Uganda meeting gye nali mu live eyasembayo yali wakati wa Mbusa Nyamwisi ne Bemba nga bateesa bagende bagatte government Bemba beere president Mbusa beere voice ne baproposing awo n'amannya amalala abira ne bagala tujja birenga ng'onalina okuleeta abantu okubajja eno Beni ne Bunia abasirikale be bagende beegatte kubaawa ne basanyuminga n'endagaano nga bakkaanyiza kuddayo kutambulira mu nnyonyi emu presidential jet eya Bemba nga baddayo after meeting nga balina okuddayo enkeera kirage nti wabaddeyo enkolagana ezeewo nnungi meeting twagituuza Bugoloobi Silver Springs Hotel otuvaawo buli muntu agenda ayambala ne batubuulirawo okusinkana okututwala nga bamawulire ne tugenda tutuuka Entebbe Bemba bwe yajja yayita buyisi ne bodyguards be baali bangiko okusinga ku bono baali bawera 7 ng'olina just 2 bali ne balinnya presidential jet ne batulekawo ne boogera nti ono tubagoberere naye ng'ennyonyi batugamba ya migugu netugiramu ne president omulala agenda okuba vice president tulinnya tuli mu bbanga nga balaganye nti tulina okuyimirira ebbeni ono ayongeremu abajaasi be beyongereyo wetuuka wakati awo bano bakomanda babano abooli agenze ne bagamba tufunye instruction wakati mu Bwengula tewali kuyimirira Beni tugenda Badolite kilomita 10 okuvaawo bano bagamba tulina okuyimirirawo tulina okuleeta bannaffe ne president ono tumulina Nyamwisi ne bayomba naye okulaba nga emmundu zikookingiwa
Chiko n'akaaba bidomola byange. Photographer. Temugamba gwe. Nina mukazi okabira bidomola. Lalo sisibyewo. Toyina network anajja ko birabe wabwe. Twali tuli mu bugendo. Kati bayomba co-pilot mulasha. Ne pilot yali mulasha. Bava ne wagamba mukanye tuke wanse Beni oba mulwana tweyongereyo. Ko bano teri kuyimirira Beni. Kale mutuwe mundu tuzitereke munwana walira ku ttaka nti teri. Nadde ogwokubina abeegayire ogwokusatu n'abagamba mumanyi tugenda ku lusozi luli. Musazeewo tufwe twagala kufiira ku lusozi luli. Nga luliko omukka gunyooka bwe muti. Muliro kakkamu tetugenda kuddamu kubakayanya. Ne basirika. Nnyonyi twagenda okulaba nga yeewunzise eyolekera lusozi. Bwe tuba tulengeranga omukka nga tulanga muliro. Nga bwolaba olusozi oliko omuliro. Abasajja ne baagula bwe bati bonna ne bakkaanya lumu ne basimba layini n'emmundu zaabwe ne baziwaayo ng'ebikajjo. Bakopilot ne tugenda naye Beni tetwayimirira. Twayimirira Badolite. Kusanga 11 ng'olugendo luvanga e Kampala Post Office okutuuka e Mukono. Twasanga konvoyi z'amagye zisimbye layini meters nga 10 zitulinze. Waliwo ne red carpet. Fena twayita kuli ne tulinya president ne bamuweeye naffe abamuweeye ne batuweeya fena z'amagye konvoyi nga 6. Tuli eri tetumaje tulaga. Otawutosana kuluka valinga. Tutuuka president bamuwawula. Fwe batujjanga wano nga mu tawuni bakuteeka ekireka nga tugenda okusula. Wetuukayo nga wembeera ennungi. Walungiko okusinga ene Beni. Ne batuwa buli muntu luumu ye. Ne tuggulawo naye nga nasanga ewange nga kuliko mufaliso na piro tekuli suuka yadde bulambi. Ngende wa munnange nga kyekimu tugende waba ntandika okwegugunga. Temulina byakwebika tuddeyo mutuzeeyo. Sajja n'agaana mujja kuba bulungi nedda netukayana n'atuzaayo. Tatuka ku hoteri ey'ennene ne batugamba babisibiddemu n'enkya mujja bifuna musole mu mmotoka. Ng'alinga asaaga. N'atuzaayo. Ne tuggulawo olumu zaffe. Naye nkubuuya twanaaba emirundi gitakka wansi w'esatu okukeesa obudde. Ebbugumu nga liyitirivu. Omusajja n'agamba mujja sula mu mmotoka. Ne tuzza mu mmotoka ne tubagamba tumale gaddayo tuzisuliremu wali. Twatukayo ne tuzivaamu. Oliko bugenyi. Nnyinimu bw'aba yeebise kutiya tosaba bulangiti. Naye tetwaddamu kuleeta kajanja ebbanga lye twakola ki? Ne twamalayo. Kakati abantu ate Badolite bamunyungufumuko okusinga n'abeeno Uganda Beni ne Bunia. Osangamu n'abakyotala bangi. Balina n'obutale naye nga butunda greens, butunda bisaanyi n'ennyama. Kati ennyama teriiyo mbuzi oba nte. Era bw'ogenda ku menu yaabwe tojja kutegeera ki ky'olya. Okuba safe olya bijanjaalo oba greens aba bikoola bya muwogo. So no waffe doodo. Kasete mwakafunanga naye mwabonaabona. Lumu mbuuza baleeta ndaba omusajja ali ennyama. Mbuuza nti nnyama yaki eyo mbuuza munene nga kuliko menu bataddeko kide. Nangamba nti eyo nkima. Awo we nagambira sigenda kulya nnyama yonna Congo. Okola ki? Nawulira nti balyako emisota naye saafuna mukisa kugiraba. Naye nawulira nti embwa yo bagirya. Era bo bennyini bakkiriza. So n'owera obulwadde buno butwajja tufuna obwo simanyi mabaga buva ku bisolo ebyo ebikola ki eby'omu nsiko. Kaakati Congo wetumala olunaku olumu baatutwala mu nnaku ze twagenda tuba twakatuuka osanga oda ya Katumba nti abamawulire abavudde Uganda tebaddeyo onyonyeddako nga mwakavene Uganda mutuse Congo. Jukira luliwe nagenda komawo eno kukavalinga olutalo. Bwe negayira mbusa Nyamusi n'atufunira convoy ekulembeddwa Mamba. Ne tuvuga. Ne ndowooza bamanyiganye. Tetwalaba ku lutalo lwonna batugamba waliwo ekitundu balwana. Twayitawo nga tebalwanye.
netuuka e Congo nga bugenda kucha kiro I mean empondwe ku border tusale moto ekkubo ne batuvuga buli muntu bamutuuse wange ze bantuusa sawa 12 nga tutunuma nazo kukankera saa 6 nga abantu bamanyi n'akalulu nakavaamu kati we nazo ko omukyala omunanda bana ku endulu ntu kalulu katandika upya nga kayingiddemu omuliro jukira namune ku dola za Congo nina ne karibu alaka yampa open roof pajero ngolusi kusala dajivuga road mayor Lukwago yampa emmotoka nenji wa kansala munange yafana okufa kansala adija nasanga tukola campaign nga ziringa za president navo eno nengamba ba candidate banange gwemvuganya naye nti nze ninawe bayimuyitanga sunsa n'omulamusi nawe emizindalo gya mukalakasa olumabika yagimpadde gyali gya Sevana ko yenti ani akolera campaign ku mukalakasa nze nina eminene mujja kumpa emitwalo 10 tukugikolereko magamba njja kukolera ku kamukalakasa kati emizindalo gyakera kuba drive nebipande Chwanuka Limited wagaba bichi na ampita wanga gujangu wana ejo jiriwa konze ninayo mukalakasa uli musiru lete motoka esinga obunene nkuweeki emizindalo ngena ndaba omukyala yali ampadde sister we mulamu wange nampa Isuzu netako emizindalo gyabali gyali ene jaffe nga giri 10 netukuba tugenda kulala esooka wali kugaba SS gundi yange nefa generator netusaba bana banaffe tuvuganya na utoli ba ku kyalo kimu kumya imini mu lukagumu mutu ku generator tya mulete mitwalo 10 nefuna wanga ngama ntigende wa pastor Kasirivu ajatuwa najituwa ku mitwalo eji netujje yabo nefa ngogendo byali bya beauty contest ono wa maana ayogera ne buli muntu ngayimide ku lole yiye kujja ko opponent omulala atayina lole bamuyitanga musina ayimira ku yabali nga atakubanze yete yesabira kati naje eyawo yafana tubagana mulete 10 batutabya anti 10 balete 10 nibaje kwaso mu chairman wange wa campaign olwamala nga tukoze olukwendo bamala otumala okwogera emizinda endano giveeko era bwe kyali giveeko gitya tugijjako temwagala bali boogere ffe tugikontrolinga kola twakuba akadoli ne bakayiga enkeera ne baleeta akadoli ntwongerako bandi twamaliriza bategesa omupiira nga balina kansala beeka yabawanga sente ba miliyoni nga 17 zaali nyingi ne bategeka omupiira nga gwa Sunsa Cup kati ku final ntufuna ba national okuva mu Victor FC bali bakanobera tenga kanobera wasunsa opponent wange netuba wasenga tategedde ne bajja batukubira goal 2 ne bagenda bawasunsa ne baba wente ne baba ne ekikopo nga tukoze mission gundi flag gundi yafe bana yafe tujikwese balu bachi bawali tibali nanti ne bajja ne ekikopo ne bakinkwasa mu center y'ekisaawo netukuba bandi okwetoloola gawayo nanga ne ekikopo kyawe tukitutte ekiro ne bajja bakitunonako bagamba mukirete kanobera agambe mukikole ki mukinone tugamba tournament enaddamu tukyakirina nebategeka kaliyo kine ne banyingizaamu ne Gomesi mu ndongo batutaddemu omuyimbi waffe etuuka wakati awo n'ayimba oluyimba tugana ne gurupu yaffe kaliyo ki yakomaawo jukire enkeera tewali campaign netuwangula akalulu naye nga tukayisiza kwali kalimu okwagala bala okulonda ngende kawuko abaana bamba 15 nti so tuwadde bw'ettaano bubuno bupya naye tujja kuwa akalulu ng'osobola okukkiriza nga gwogedi mu kalulu ku ssaawa twakawangula so eyo nkuyisiza ebisa tugenda kuddayo wali bamala agamba nti temujja kuddayo kugenda kakati nsangayo omusajja yali brigadier nga mmanyi nze sikyamujjukira nali nva embuya nga ngenda eggabe nvambu wa maama ngenda eggaba nze natwole mabegaba nonda pass gundi money pass yali nene bweti ng'erimu ebiwandiiko by'omujasi gundi permission emukiriza okugenda nendikiranga kyakusoma nga mulimu ne miliyoni 2 buno obwa green
ngamba kondakita nga nvudde muti nina ebiwandiiko by'omujaasi bye nnonze naye bw'aba akubuuzizza birina enkyanja biranga ku CBS musajja nagamba bimpeko nze nga manyi mulimu ssente tasobola kuzikola ki kuziwaayo nenkeera ku CBS nennanga mba nakamala okuwaayo ebirango mukyala bamuyitanga Madina nakati akyaliyo ku CBS omujaasi nendaba nga awandiika ngaali mu civilian Lieutenant gundi ate nange ye Lieutenant gwenkoledde ekirango neba mugamba nti byolanga nze mbirina nantunuulira nangamba ebiki nemugamba bibyo bane paasi nesiraba musere ne sente mweziri ez'ebirango ziwooyo zitugende kuwa ebintu nga teyekakasa twava ku CBS mu mmotoka y'amagye naye nga takakasa tetwogera paka twatuuka awaka nemugira gundi ye nenjikebere nemugamba mulimu ekitaliimu temuli anga nti mu nsi mulimu ab'amazima badde simanyi nti ebintu bino bifunye ku poliisi baŋŋambye ku CPS tukooteekamu nti mulimu ssente tojja kubifuna mwalimu ebbaluwa emutwala okusoma amagye ebweru nakwatako emitwalo 3 agamba sizange ndazisasula tomanya ensi eyinza okukola ki okutusisinkanya awalala wayita emyaka mingi musanga Congo nga ate yakyanzijukira ate omuntu seba yakolera ekirungi bamuwadde order tulinye ennyonyi eddako Katumba amala yamuwadde kati ajja okutusanga ndaba anga naye gwe ninga kumanyi gwani gwe Sirajje Lubwama owegaba wa monitor nti nabagamba abalala bonna mulidako n'omusajja amayinja gano bye mulaba Katonda yamuyisaamu ekisa nampa ebbaluwa yange naye sigenda kusoma era ku lulwe sigenda bazzaayo ng'afande bwagambye ngenda batereka awantu temujja kavalinga mission gitugendako naye bisigadde mujja kavalinga bannange n'abawa $10 nze nampa 10 nemba boss ozima nansasulira n'ennaku ze namalayo mu hoteri kati lwe ndabanga siriyo nga nfuna information si kuva ku ye yekka naye nali nkozeeyo emikwano emingi ebyekongo nga nsobola okukola ki naako akanyonyi akaagwa nakozesa satellite ya phone ya president okuwa amawulire BBC nalina bemmanyi nga Shakasali teyaliwa Voice of America olusi nagenda mu America naye nga Shakasali mumanyi kati wetuvaawo netukola ki netukavalinga netukomawo naye nga obuzibu obwaliyo obunene ennyo zikisanganye entalo sangani 1 sangani 2 sangani 3 mwalimu omugenzi Kazini nga tebakwatagana n'Abanyarwanda Kazini nga ye muduumizi ng'ebiseera ebisinga beewalana era bwe twafuna omukisa ne tugenda n'embusa Nyamusi bwe Badolite enkeera balina conference egenda omulangirira ku Vice President nga batudde bonna bali mu studio gyolaba nga bona abeera ku Serena ne bamuwa ba coordinator ne balonda voice mulala yasigala akotesa omutwe bw'ati yenyiga kigambo mu kifo ky'okugamba agenda alayire yabagamba mulwadde ne bagenda bamutwala mu ddwaliro bw'avaayo n'abeerawo ennaku 3 n'atandika okulambula abasirikale abeeri ne bamubuulira ebizibu nti ajja abeegatteko n'ababonyaabonya biki yagamba simanyi bwe naakikola nti tujja kuyiiya kati lumu n'atuzuukusa ku makya netunywa breakfast naye nagaa tugendako ku nnyanja twasooka kugenda ku nnyumba ya Mabutu omugenzi ne bagitulambuza yali ekuuma abajaasi ba Rwanda yes natugamba wano ffe twanununawo mambo zitwatwala twazitwala mu ggwanika n'ebyobugagga bitwasanga muno naye mulimu luumu ene eri underground twagikuba bomu negaana okwabika kisuubira nti mulimu golodi era twavaayo tetumanyi bamala nibagikuba ne bagamba ffe ebyaffe tubitwala mu ggwanika ebyamwe buli mujaasi abitwala buwe ate nga twabirabangako ensonga lwaki batuwaabira ndi twabba e Congo ne batawaabira Rwanda nange kyembadengera okubuuza golodi yoyo omukugu twajjayo ate golodi ani yamukkiriza batusingisa Museveni yagamba yajjayo muggo kitegeeza nti twajjayo golodi yavangayo nalabanga newe mugenda
nga sina idea yone kakasanti ono mulamu lwaki tewaleetayo ate nze nali nsigenze ku gold nzi gold wange byalinga $10 nga olukikumi ensawo nga manya nti oyo gold kuba nsobola okwawula sente zintuufu gold sisobola nebwomumpa nti genda omutunde era sigala simutegedde n'entunda yayo yinza nabalabanga ekiro mu hoteri nga abajasi bonna kati abakazi abagendanga ne baboyfriend babajasa abakulukulumu nga batwala ebyamaguzi omugati guno gwaffe gwebayita kotilofu gugula 15,000 osobola okugula eri $5,000 tenga sente bazirina za Uganda buno bubanzi 5 15 kamu kati okulya mu hoteri yeri ebintu bya Uganda kiri very very expensive bane bawoninga hoteri bali bakongo okusinga ne kati bana abeno bajja ebyamaguzi ne babiguza abana Uganda nga bagendayo ate be balina access ku ntambula senga twalina entambula ekongo eriyo ebintu bitasobola ebyebbeeyi bitasanga kusanga na Kenya kubera aba Faransa eriyo aba Germany babeerayo ebyalayisi byosobola okusangayo biri common ate nga birungi okusinga wano bitengi balina ebitengi bingi nnyo era bobireeta wano ofa ssente ejjukira ffe twaleetanga ebintu mu ssente wa nga teri atujjako musolo naye kati osobera ojja n'ekisawo kyo n'ofuluma n'olinya taxi kati simanyi embeera gye nkugamba nti tekola ki teriiwo naye olumu nga nvuddeyo nalina neiba wange bamuyitanga Kanobeero yafa brigadier Kanobeero omwogerako nnyo yali mulwana wange yampabirako ne kwerosi nga niya kyenyogedde ku CBS ne babifuula kifuula nenge nantwala kwerosi nembaga nti omusango gw'okulebula teguvusebwa erosi wano mugamba ntwale mu kooti wano sijja guwoza ko ssentebe waffe Sebiina Robert tutayagala kuwagalana namuwala kukolagana na mulirwanaawo koze njagala nnyo namuyita ku celebration zange eza Victory najja yeye agaba abawala be tampita kati ani atayagala munne nze mwagayira ddala era Beero mu kululondo okwasooka tetwali kabwanango nze nali campaign manager wa Mabik nga tuvuganya tumusiime nali idi wa Uganda Railways ino situmusiime soloya kola ne bakabega bamaanyi nga tulina n'omulala bamuyita Professor Kiwanuka Semakula n'omulala wokusatu nga naye mugagga muvundu nga ffe tetulina nga ababoda betutumewa Beero ne banywa amafuta ntugenda tukiteeka mu motoka yaffe gitwewolanga ku Haji Sebaggala weyagwangamu ne tumusindika nga tulinga bamwagala tukuba kadolitu kumbe weddemu amafuta mu mbeera eyo tumukunde nantumira mukodumi wamita Seeka Salamu Abdul Salam tani wa Seeka Mbogo nagamba nti omukulu atuwadde $5,000 naye nga sijja kugula kumu akalulu ayagala oleme kuyisa linnya lya campaign lya gundi candidate we tumusiime ku radio zonna zobeerako naye tumukunde nembagamba $5,000 mugambe nga lyemba wakalulu nagamba akako tetukagala tukakasewo nakatuwa naye buno bwotwononera ku radio sene bwetwagala okutaasa ataano gaga nembagamba olulimi lwange luseerera njaggalya ate oli nze gwemmanya alimu kutwanyi otutuvuganya amaanyi yetumusiime atadde taapu z'amazzi buli wamu akoze kino kati siyinza butamwogerako nibagamba kale genda bw'onaagala senga ozikiriza atano twandikaleese balance enkira naye bw'ona tukubira essimu onadda kwekusiima nakuba tumusiime ndize nagamba nti ono mulalu tumuveeko ne bamuvaako era akalulu ne tukawangula ne bakuba amasasi awo okuwuliraana ewange ne galumya abantu ne basaasaana ebintu ne babibba nengenda ku radio ne mpagamba nti batukubye amasasi abantu babiri ne babakwata bonna relationship y'obooluganda nagamba candidate wange nti oyiseemu ate lwaki abasajja baba mulirwana wange ne babata ntusigaze enkolagana kati bwe yampabira omusango ne batuwa peace talks ennaku bbiri tugende tukole ki mutuule mwogere
yampita wabulayo nomutuddeyo ne mutwalira obutambi bwa CBS nga nali nwanirira ate ye nga ngamba mbuuza Museveni twali tumukunde tomukuza atudde katebe emyaka 4 yali mukubi wa mundu mu North nakavalingayo bakyamwagala na ogwokubiri nambuuza omuyita otya ne mugambo oyagala kusosola oli mulirwana wange beero oli mulirwana wange namuwa obwa Commander Reserve Force nga amuddirira deputy we nga batula Mengo jeti mwebaze nga yamuddirira yali Kano kati ngenda sikyagenda Congo bisizaawo ng'omwezi mbuuza jeti mwebaze tenalaba abajasi ebbeni aba UPDF mwabatwala dda nagamba otwayisa nawo tuli badolite sibya kuba mawulire bikube mawulire kukuba embokozo ngenda mbikuba mu New York Times emboko tuwazitia nagamba mukama wange nti bansuubiza emboko ngamba akoma kageti akatona kamu kubuli mu Bulange kibolabira nga nziruka gulawo mangu kageti mwenye migozi ni waita wiki nga siraba buli motoka ejja taliimu nempita oko pola nga netolola ningiza mu office nga teri ekyenva ngende wa munirwana wange nimugamba deputy wo nga takyalabika yabangamba nti ani konze wuuni jeti mugamba teyafudde nimugamba yafudde ki njogera ne munnamawulire mulamu psychology of influence yandaga nti nimba azijja kumulamua ngenda nga mukama wange mu New York Times ndi jeti yafudde nagagenda ovuze Kavuma yali minister wa security Kavuma yali sabalamuzi acting yaliko sabalamuzi nangamba dena nganjogera ne dakikabi oli ayo full tanabafwa mulamu ngamba New York Times nti nze sosi yange ngamba yafudde minister inzo kubata kolaki kuba simujasa ate oli deputy we nagamba story yo gitwale musigiti sijja gikuba New York Times nengitembe yale njitwala mu monitor nebata Kavuma nagamba agenda kushiwinga monitor nibamba bubi sosi konze sosi yes genesijja kukola ki for 2 days nga sikola ki nga batadde ku hot plate nagenda okulaba Kavuma avaayo ku bisalanga abika jeti tiafiridde mu nnyonyi eyo mabira ne bajayo mulamba era bagujjayo ne bagamba bagenda kuziika eyo mabira y'obulenzi ngamba mukama wange kati ayina ekika kyakulira yali akulira New York Times asulawo kibuye ngamba mukama wange yali temusasula sente naye bampeyo ku transport w'amabugo nkakasa omusajja ono nti yafudde yansuubiza embooko story mwagiraba mu monitor ate wagiwaffe konza ate kakati nawapa transport nengenda ntuuka eri nga oluguudo balulimye lulimi generally abaziika baali 100 ku 100 bajasi tekwaliko relative wa jeti kati goyingirayo otya nagenda nga munnamawulire banamule bali babakirizayo ate nze naliyo ate tebangoba bakitegeera nti oli wa mawulire abamu bakitegeera bajasi abamu ne baminisa abamu gimuwezi yali amanyi kubana mukavalingako kakati okutuuka okusaba nkuba netonya nga ate badira ebitiro bajjamu amazzi mu ntaana eyali faaza w'omukolo yasabisa yali jenuka salimu sali yali faaza yasabisa yakuliremu okusaba anti kati yali na bayibuli simanyi ekigambo ng'akitaputa bulungi ye nnyo nga katenti k'abantu 3 twakalimu 3 era nze Muhoozi generali kati lwensooka okumuliraana naye nga naye ali ku mufu nange ndi ku mufu buli muntu ali mu gundi ye embeera yali etyawo yalimu abajasi naye olw'enkuba balangirira nti wano bagenda okuba baziika ba heroes abazira netuvaayo nga ebitosi kubo balirimye kwolwo engato zonna nga tuzikutte emotoka z'abajimu Muhoozi bazisigazaayo zayingira mu ndeeyo nga tezisobola kukola ki kudde eno ng'enkuba etonye simanyi babazijjayo dda nze najjamu engato nentambula neninya taxi nenkomawuleka nempandika story baani olwo abasimye entaana abajasi tekwali relatives teddangayo kuziikibwayo hero simanyi nti nkyajjukira nawo bwe bamuziika naye manyi wenviiramu
simanyi kuba kuba teririyo naddamu okulaba bahiro nga babaziise kololo babiri Yusuf Lule n'omulala omu siddangayo kulaba hiro aziikibwa eyo gyebaziika Jeti Mwebazi era ne muganda we Jeti teyamuziika naye yafa lulwe katayimbwawo Namuwongo musajja yalwana entalo egindi tewaliwo yamuziikako muntu gwe balabikira ku TV enamba TV y'amaanyi biseera ebyo yali ya UBC era kwe bamubikira Kavuma yajja n'abika UBC no teyagenda nga minisita ne Kavuma teyaziika eyamubika so embeera bwetyo bwe yali mugundi okuziika omuntu oyo era simanyi ba waliyo famire ye segimanyanga naye oluvannyuma namanya famire ya mukulu we Kazini kuba bamuvunaana emisango kujja Kazini baba dotegeza ne Kazini teyamuziika naddamu okulaba Kazini ng'ali mu kooti masho bamuvunaana misango gyakuwandiika bajaasi bampeewo n'emirala naye nga generali yali mulwanyi yateekawo spirit y'okulwana Congo nga tamanyi bakongo agendi nga yasobola ku basajja abo Abanyarwanda era bwe yavaayo abasinga Abanyarwanda batukinako wano ne tu nabirabako from a distance firi nali nkomyewo nafunanga sources okuva ku sources zange emu kati nga sinakuzaayo eri kiki ekyaddako ku Badolite nalaba omusajja nga mumanyi Muganda bamuyita Kamonde yali captain bamuleeta mu magye mubeeramu field court unit ekwoleza mu kitundu ekyoddiza omusango naddala nga muli mu lutalo Kamonde bamuleeta ne bamukyajinga kubba ingini ya tata empya Congo bamukuba embooka 10,000 ekibonerezo ate bamala bamusiba nkomawo mu Uganda nga bamutadde Makindi yamalawo mu omwaka mulamba nga tebamuleeta mu kooti taata we yali musajja mukadde Haji Kamonde nga agenda namulambulana najje wange nankabira ati omusajja Muganda we bamusiba naye sina kyakola nemugamba namulabako mu Congo naye simanyi we mutandikira simanyi we muyambira angamba gezaako nkwate ekkubo ngenda mu General Court military court Makindi ali chairman w'ekitundu yajjanga chairman yajja gwenga akwaprochinga nga chairman era nagenda ne kadi ya chairman mu magye ne bangamba omuyita otya nti mutuuze wange nagamba teri mujasabeera mutuuzeewo goyina barracks konzi tata we mutuuze wange kati naye aba mutuuze wange kuba mutabani we oluvannyuma banzikiriza nengenda mulaba baba bajjayo abasirikale aba ne munne omulala yali lefunanti eyayokya Kichwamba kati nga tutudde wamu Kichwamba Kichwamba ayogera ne relatives enze njogera ne Kamonde naye nga abasirikale batwetoolodde bwe bati nalina peeni nga ngireetedde mu socks wansi mu ngatto nejjayo mpolampola nga nina kopi ya monitor kati nga njogera at least erinnya nga ndiwandiika situnudde wansi eno ku mawulire wandika kweri pepa ya monitor joyina ate notebook ogiyisa bwetubamala Kichwamba nga yeegaana kwokya Kichwamba nga kibi kesi ye yagenda bwetyo mu mawulire nga nvaayo neerabira okuzzaayo peeni gye nagijje nkomawo ku geeti banjaza bansanga ne peeni sajja ngamba ani yakuwadde ekkiriza peeni olina ekitabo wandi banjazizza sirina peeni ne bagiwamba sooka otuulaawo tunoonye yakwazizza netulawo eddakiika nga 2 mbandi awo nga waliwo kapiteeni amanyi akolaawo Sirajje ogamba kimu teyateekako kyamawulire koze mbadde nze kulaba Afande Kamonde ali wano musibe ate mutuuze wange naye bagambye nti naze ne peeni ate si mu bugenderevu tebagirabye nga ngenda leeta amawulire ago ogende nemugamba Afande
nsanzeewo kopi emu kankuwe 15 genda ogulenga gagula 10 naga genda ekadi sajijjayo. It was a Friday. Monday nkubalidi story ya Kamonde. Wefuluma Kamonde addayo wakati awo okulaba mwana twala tojja kumulaba mwagenze ne mukola olugambo mawulire tojja mulaba emuganga tofaayo mawulire gajja kola impact gali buli wamu era Kamonde bamuta baali bamugyeko n'ennyota ngavudde definitely ne bagimuzaako ya captain bamu discharge nze meja Museveni namukuza be bakadoga bayingira olutalo yabadde akube mundu utasiriseeyo eggulu nga bwakomawo Kampala waliwo yajja omusirikale yamujjako amasanyalaze n'amusanga ewange ow'amasanyalaze owawumeme yamujjako yajjeko Kamonde kati Kamonde amusanga ewange ku muti namugamba sawa ojja kugizaako amasanyalaze gange ko ye nti genda osasule ngazeeko nagamba nti nze nva ggulu nva kulwanira eggwanga ate nsiremu nzikiza ndi musiru ojaggazaako naga sijjaggazaako naga kale kandeete kibooko wano mangu yali mulirwana wange najja ne mundu ng'eriko magazini nga 5 ng'etalaze n'agikola kintu nemugamba Kamonde nkutaasiza entalo nyingi badde saagala luno lubeere lumu ku lwentaasa kuba ato crime scene eri wange badde nkusaba omusajja yemulekake bulungi wansi tuwogere yali ayagala mukubirayo waggulu era bajja ne boogera Kamonde nga alina ssente zijjudde mu bisawosawo bino ng'omuntu ava mu combat nemugamba omusajja musonyiwa akuzeeko ojja kusasula ne bategeeragana nampuzaawo mu mirembe so nakati akyaliwo ali Busunju eyo alina foomu esinga obunene si Busunju Busujju kati Busujju eri ewa Kalwanga yeyo yennyini eyo buuza foomu ya Kamonde y'omu ku basinga okulu Museveni yamuwummuza ne baddamu ne beerabira erinnya nti lyawummula ne baddamu ne bamuwuza ennaku ezo yakawummula yakafuna ensako y'okuwummula teyabagamba nti nawummula dda kati gwosobola namuwummula nti ndi musiru Kamonde ne yawummula ne bamukomyawo kuwa reserve aga sente ziweddewo ndeka ku presidential advisor Buganda region zibamwanga umuda yabagamba ziweddewo sina kyakola kirala kakati ye ate Kamonde ye yalina abantu obuwongo bwe nga Museveni abumanyi yensonga lwaki yakubanga emmotoka Kamonde gonga yafuna ensakeze mirundi ebyo ye yawumula mirundi ebyo Kamonde ate ne gwanga yawumula ne bamukomyawo ku presidential advisor gwanga go badogamba gubakomyewo nga sente ziweddewo n'atandika okuba amasiri emmotoka empiira egitemya emiti mu bibira nalaba omupiira gye yakuba ku Mityana road nayo kya tractor ne bamuyita mu kkooti n'agandiredde okujja senga muleeta omuntu eyatumye omuntu okuleeta tractor mu faamu manya mu ttaka lya mukyala wange ali ebwegwe lyenkuuma omuleeta nga nzijja yafa agenzeyo mu kkooti ne bamuyita Kaweesa yamugamba ave mu nnyumba eyo nti ya Munnakenya ey'omu Kizungu n'amugamba bw'oba olijja eno ojja kunzijja wano bw'oba tolijja eno ojjangu ne pick-up etwala emirambo era nateekawo n'emmundu ey'akadaala nga kamerayo Kaweesa yagendayo yamugamba va mu Museveni oluvannyuma yasala yakkiriza n'agimukola ki n'agimugulira nadde ekyemmanga eyo ate gye yasinziira n'akuba omupiira gw'emmotoka ya Catherine kusaasira mbankubye amawulire ono bwino okumubuulira ku makya 12 nti afande eggulire lifunaga ago mawulu jangu n'amawulire amapya konze galiwa ewanga tomanyiyo konze manyiyo linya boda nininya boda nsanga abamawulire bonna bayoganidde ebwe yaga nti afande aganye teri ayingira mu konze bannaye afande yampise naga nti tukugambye atugambye fwe tukolerako ki order akati kyojja okukola kubeera awo bw'anaakula era yandaba yali mu kalina n'atuma muwala we najja nampita ninyi amadaala we nti nga buli side buli ddaala yuke mundu kikaniki asigaje naawe leka buuza abakamera abaagendayo ewakasirye eggwanga buuza abakamera abaagendayo buli ddaala kwita kwalingako emundu kati ntuuka mu ddiiro ntuula omuwala avaayo oluvannyuma gwe bakuyise bali mu kisenge kati gwekola koze ekisenge nkimanyi nsula wano genda obuluku odde bwoti ng'ayina
ekitanda namwe mulimu mundu ez'ebika byonna ali ku whisky anywa nga nakubye embwa mupiira ate bwanepankirako nja kumwongera nabadde wano mutabani wange azze nga ngamba Kasasira ampambye nenvuga nemugagwani awamba kasa zeni ni presidential advisor president abadde azibye ekkubo nemugamba president yanzalira abaana nenkube ebisasi emmotoka abakuddamu mugendo wandike bwanaddamu kikola ngenda kuba engine n'abasirikale nabagambye nga maze gikuba nenvayo nsajja nga yali mukambwe olumu alonda nga amaze okufa wayise omwezi gumu angamba nti alonda yabadde ampa ku ssente kati sikyalina ssente Kasirye Gwanga yagamba ngenda kuteega pulezidenti ampe ku ssente mu nnaku zino yagenda ku Kibuye highway Ntebe express ekibuye Ntebe road nakiikako emmotoka eyiye y'amajaasi kati konvoyi yali eva eno nga njereere nakasere egenda Ntebe pikipiki nezikuba engombe patro esooka nekuba engombe nga asirise yakiisemu naye nga waliwo emmotoka emu weesobola okuyita kapiteeni lieutenant omu naava yaŋŋamba ng'agenda yaŋŋamba nti agenda kumuteega kati bwamala okumugiteega nebayitako nebamuyitako nga bamutegedde nti yiye nebagenda nebamuloopa ewa Museveni nankubya naŋŋamba nti owaayi Museveni ampise nateeze konvoyi ye nga ndowooza mwali tabaddeemu naŋŋambye ngende Ntebe ebinaddiiro ojja kuwandiika konze kale zibali zisaawa 3:30 nampita ezekiro nvuddeyo mugambye alonda yafa yali ampa ku ssente ampadde jangu nkuweeko nemugamba nti ayo embwa ewuwe ekiro kanzijje ku makya wavubuddumanye nti ayo nanga nedda nja kuvaayo mu geeti era bwe najja yavaayo ng'ali mu kikabuuti teyalina mbwa lukololwa nga nti embwa ye yafudde yafuna endala nampa nusu 3 emitwalo 3 manya emiganda naye nga boda ngipangisiza gumu kitundu kuntwala n'okunziza naye ngamba wa boda ntugende nyama ntono kale emu nkwawo yakuyitiza emitwalo 3 mba ntuuka ku kooti wansi nakuba esimu nagamba Sirajje ezo ssente zikomyewo nemugamba kale afande ngamba wa boda nja kusasulira eka zino omusajja azaagala era netuddayo nafuluma nagamba nakutte mu nsawo nkyamu ezo zibadde wano nampa $3 nemugyayo eŋŋanda nenzimudira nga oli musiru sente we ziyingira mu ngalo tezidda so yali Kasirye Gwanga naye mukwatagana mutende Kasirye Gwanga kuba ndaba omukwano gwali yali mukwano gwo nga akwesiga nali mumanyi era nga mugoberera naye lumu mu kampeyini yansanga mu jaamu ng'ali mu motoka agenda mu Lubiri barracks ng'ava ku constitutional ku square yali ya DP emboozi gy'onyumiraga nti Kasirye Gwanga ali akwesiga ate era nga mukwano gwo namusooka kumulaba ng'agenda ng'ali mu kulaale ya DP Constitutional Square yali presidential campaign kati yajja n'akwata akazindaalo n'ayogera byayagala yakwatanga akazindaalo n'ayogera ebibye nga bamumanyira bimubisesa bimubinyiiza kati yali akyali kazindaalo n'ajja bamuteekako ebifaananyi bya Ssemwogerere ku gundi ye ku motoka ye katabirabye kati ali mu jjaamu mugamba afande wayingidde DP ndabe president kaguni navaamu nayimirira nabitunuulira naŋŋamba onyambye mbadde ngenda mu barracks anigaye ndi wa DP olala nemusanga ng'alina ekikolwa kyakola ku ekibuye ng'alina ki ekikolwa waliwo omusajja yapakinga emmotoka ekibuye ng'agula mmere nasanga ow'eggaali ng'akutte ebikajjo amusimbye mu maaso namugamba ebikajjo bitunda mmeka namugamba kimu bwekiti bwekina njagala kutwala byonna bitemeetememu biteeke mu buutu ng'eriyo embwa nagamba buutu eriyo embwa nagamba njagiragira giteekeyo oyamala namugamba ssebo n'oluguudo lukozesebwa abantu bangi bikajjo bitemanga bw'obitemye sayizi eyo n'obitunda bino mbitutte yamuwa ssente nayagala okwecwacwana kasite tiyali mu uniform namugamba olina kyoyagala okwogera kati abamanyi Kasirye namugamba gwe oboni mugezi kola ki genda musajja mulamu yakomanga eri namuyita namugamba bitwale
abimuddiza namugamba ebisaizi gyokola ki yotemanga olala ne bagamba nti muganda we Kasirye ono yali akola emigaati nti mu kibanja mu ttaka lye mulimu amagumba g'abantu bagenda gasimulamu yasookayo n'akampinga n'emmundu ne tenti n'ateekawo n'agamba nti kale mugasima endabe namugamba nti toteekwa kubaawo nti nteekwa kubaawo no muganda wa mugambye magumba sivaawo nga bamalawo ennaku 3 ne bajjayo magumba ga ndiga Kasirye olaba bamuteegako bakukkubo ng'ali mu mmotoka n'akuba abantu amasasi ekiro ekyo naye bwe bamumaliramu amaanyi ng'akyaziza Bobi Wine wayitawo ebbanga ttono nga mukozeeko interview ekyaza Bobi Wine n'agamba namugamba nti ajja 2021 ajja 2026 alina amaanyi naye tasobola kati era Museveni amwegendereza nasembayo okuwuya essimu ye nga ngamba nti wewaaye bantu tembuya bangamba ndi mulwadde naye siri mulwadde biwandiika nakubira ne munnamawulire omulala tugenda okuwulira oluvannyuma ennyo nti Kasirye akoze eki chaputa ye neekomaawo ne bamuziika gye baagala ate omuziikula kati mbiraba ebintyana yakuwa ettaka eyo teyasooka kumpa ttaka yasooka nga kumpita ku buli Christmas nga mpa ennyama yasalanga ente wali mu kizungu yagamba jangu ne mukwano gw'omu ng'akuwakiro nga 10 ng'agaba bugabi nga kimutisse era lwe namugamba nti olulala namuwandikako story mu Observer ngamba yabadde chain smoker ng'akola anywa nankubira chain smoker afaana atya nanvumira eddakiika 3 paka lwe namuggyako nga sagala kuyomba naye mba ndi awo nga mbuuza oli ludda wa koze ndi wano ku high court nagamba nange ndi wano waggulu wa high court nzijja okulaba nenga omusajja akomyeyo okunjoola nagenda okuva mu court ne musinka nagamba nti biri nayogedde okwejjako okubye story Katumba nanvuma nenkwegaana nakoze ne press conference nkwegaana nebadde bituufu sawa y'obutunda iyo gendo gitunda bagendo giri yali mulimi wa butunda ebirime ebisinga nga abirima wate nga takoze yagamba yateeke namugamba nti mundu bajazi kujjako wate bakusibe nangamba gwe omajja nalwanira n'abo abagalo zinkwala tebamanyi bitundu bireka bye nakwekamu ki nangambe mundu kasitoji teeka mu kiveere wangaala emyaka gyonna ziri mu buveera era ne bwotwala zino nfuna endala lwakuba nsaagala kulwana kuba saagenda mu nsiko kulwana kununula ggwanga nagenda kuwolera nga basse muganda wange yekye yagenda Kayira n'atulekawo n'adduka namuwaniranga nti Kayira yatunula eggaba ne tumuwane Kayira naga oli musiru Kayira yemutiitizi yatuddukako bw'ati ne bw'atira ne neegatta ku Museveni oluvannyuma eyo ne mutwalira abantu bange bwe yakunyumiza story yonna ne giyasomera eyo walala alina ne kijjukizo kyalinawo ekibuli nagendayo nenkiraba kuba naliko board member ya kibuli SS emyaka 9 kakati twajjamu emboozi entufunamu ki omukwano era nga bwagira akuyita n'akuwa ku ssente ng'akuyita naye tuyitanga abamawulire n'atutwala n'atugabula nga ayokya embuzi oluuyi olumu ne mululya oluuyi olumu lwa mbwazi ng'ate ateekamu kyoto gonja n'ateekako buno obunyanya buno obutono obwo ne mulya ne mutambula kati mu mukwano mwe twajja ne mugamba olumu nti ngenda kuwasa nangamba nkuwadde ente ne mala wiiki 2 nga sizize nankubira nangamba bw'otuuka Saturday ngano ng'oli mu byabufuzi tononye ente ziri etambula n'eri ebintu by'abantu ndi ku misango toddamu kukuba ku kigambo ogera ku kigambo nti nenfuna emitwalo 2 nengenda mpangisa emmotoka ntugigoba tugiyingiza mu kiyumba bwe kiti kino kibagemeramu kyembaawo nga temanyi muguwa kutwateeka omugwa bweti neraluka n'ekikuba kyonna nerinya olusozi napangisa abantu gikwata emitwalo 5 nga netundubali siyitaddeko twagireeta erikama okutuuka ewakanga ndaawo ate ku buko tebatwalayo ndaawo nengitunda nenfuna enkazi kati nampa poloti mu bigambo yasooka AKM naye bwe yali andaga twagera n'abamawulire
aba BBS n'abanandaga half acre babalanga nti awo abatabali banga twalina mutabani we nasooka tulambuza faamu yonna n'abaana bange nga waliwo walundira ebyennyanja nga mutabani we okugoba ebinyonyi ku byennyanja akuba amasasi era ab'okukyalo nga bagamanyiira sikulimba kati ebinyonyi bigobawo masasi nga bekyalo bamanyira nti ezo kati amasasi wamma era okupangisa wa boda ekisoga ng'akyali mulamu nti ogenda wakasi yanga nti yakuyise nekukomya eno kituuka naye nga teyalina mutawaana era yajjanga n'atulumba mu studio Simba nagamba n'omusirusiru ali mu byabufuzi namuwe gundi okulima amawulire temuli kintu olima bwoti ate olima organic toteekamu bifuyisaba nayogera ebyo kikatawo nayoyongerayo nakola ki kasire gwanga bwati nga simu tagenda kukyala mu radio naye najja ajja buzina agwa buli radio gyagala agwamu basibyeso bakiki nga jja nayogerayo eddakiika zitawo nakola ki nagenda mpazi ng'omulumye waka n'omuwa obudde taggwako mawulire ganyuma gadi controversial ate akwegaana nga bamufunziza nawe yakwegaana so yali kasiri gwanga yafuwa mukwano gwange abaana baŋŋamba ninde Christmas season bawumule bampe ettaka lyange naye waliwo yali akaanaawo ng'agamba nti kasiri gwanga teyalina ttaka mukono jukira wakyogerako kemabegako yakola legalization ettaka nga byafaayo biraga ly'emukono lyali lya bayindi abaali balina ebikajjo n'ebyuma byabwe ebimu bikyaliwo simanyi kyamunda kirimu n'eryemubende gye bamuziika nalyo bwetyo kati bakaayana olwo kapiteni gwe nalabye ekutta nawulire na bamukuta n'obukutta eyo eriyo eka 10 naye eriyo nodde n'okusinga litu simanyi lwaki yazisalawo okuziikwa eyo naye yali choice ye so today wali mugenze bateekako president vice president bwe tamulonda n'atumala okulambula abasirikale mu nkambi ez'enjawulo ng'ayogera nabo nga bamwagala nnyo ng'ate bagamba bemba abanyigiriza baagala ono abayambe abanunule nga balinga bagaa nti akole awambe mukama we n'atugamba kumakyana nga tumaze okulya ekyekyana ga tugenda ku nnyanja ku gundi ku palese baluyitanga lubiri lwa Mobutu yafa netugendayo we tuvaayo natugamba tugende ku mazzi wano tugenda ku nnyanja ng'eryato liri seeti gaali abiri erimu neritugaana okwaka netugenda nalimu ntegeera wakati omuvubuka yanonanga ng'amanyi oluzungu agamba tugenda Central African Republic ntugaa kati ffe betwasiibudde tugenda Congo banatubwira batya eri tetulina na passport nagamba wano wazeewo ne passport gwe sirika mumakati etutuuse mu bwengula eyo lyato lifu twalikanika kiro kiramba bagendamu n'omwenge ne banywa ffe twalimu biya paka lubafu nenaye erimugjayo netutagenda eri yali agamba netukomawo entebe Girinnya yagenda South Africa ate gye yakolera obukuusa neyegatta ku Bemba n'abeera Minister of Foreign Affairs simanyi obeeya mu government yani ya Kabila Junior simanyi obeeya Sesekedi mwali kiddanga mumuwuliriza kitegeeza Kazini yakola kyamaanyi e Congo nnyo at least nze emyaka ena gye namalako simanyi byaddako kati mpiira balala mpiira muhanje simanyi byaddako naye Congo teyinza kutereera teyinza kuggwayo yabugagga bino ebiriyo nabo baali mu 23 bubaga nti babajjayo tebasobola bajjayo ADF nabo bagamba bali nga Uganda inamu interest ezaayo nga yo izanga kyewaayo oluguudo Congo naye inayo interest eyagala abanyamulenge bafuneyo ekyabwe Rwanda obeegaziwe abeeye n'omukono nga guli keeno naye Katonda mubedde Sesekedi akyaliko kitegeeza ne Sesekedi naye tafuga wonna era eno tebalonda mukulonda kuli talina coercive forces alina naye kalulu bakabba tebakabbira wano baali bamuwangudde nga bakabbirawo wano abaffe tebabbirawo Sesekedi akalulu kali akasooka atukozesa tekinologi ako bakabba
tegeza Uganda ine ensimpitirivu ine bakulembeze bangi bebezizaawo si wanooka walaba wa Central African Republic egambibwa okuba kono walaba South Sudan okwekutulamu era omukono gwaffe gwalimu gundi amala afiire wano galanga ng'ava wano munyonyi walaba ebyeburundi baali babitusibako ebyerwanda Museveni bawamba taliyo yakoma n'agasa nga nabaddewo twandiwambidde essaawa 4 bano bakagame naye yamala n'agendayo kyenda mwena yamala n'agendayo ne bansibako lwa story nawandiika nti Museveni gitwawandiika mu Shariati ekyadde disitulikiti ye ya 439 amala ayombe nga tugenzeyo ne ba editors mwali mulifudde district Rwanda mu kuwandiika kwammwe bw'oba owandiika waliwo kye bayita figurative way of speech twagenda mu Muganda Stadium nga Pulezidenti akyaddeyo ogusooka mu Muganda Stadium kifaananyi kya Bizimungu yali Pulezidenti nga katono bwe kati yanya Pulezidenti kinene Museveni n'ayogera yeebaza abalwanyina ate nga yagamba teyabawagira n'amala n'agamba nti wakufiira ku Rwanda wakufiira ku muntu anaalumba Rwanda era bwe yamukimbuza lwaki Tula namugamba nti twakyogera mu mutima nti lwaki wali tofiira ku Uganda n'ofiira ku Rwanda n'agamba that's amount to annexing n'avuma nnyo okugwa kwa accident ku kyeye baali bayise ba editors ananyini mpapula n'emikutu gy'amawulire emirala kati nze saayina mawulire kama wange yali kanaabi nga yakamala okuva mu kkomera bamusibye olw'okuwandiika nti yakyalidde gundi eyaana omulamuzi ng'amusibye emyezi 4 tamuwadde beyire ng'omusango guli beyire bo amuggyeko emyezi 4 agyeko asibye yamugamba asibwe emyezi 4 naye nga already agimazeeyo n'amusaba ne fine miliyoni 1.2 nga maximum sentence ku musango ogwo gwali 3 tumubuuza nti kati ng'agambye nti bakalculatinge bajjeko remission ennaku ziri zamaze muki mukomera ne remission tumubuuza nti kati tubala lutenaka mugende ne lawyer wammwe yanvumye ngende mbuuza ba prison kakati lawyer we yali Kayondo yali amwoleza senior counsel Henry nga mugambye mu submission tobeera nga bannakyala bava mu kyalo eggomba najja Kampala Road n'asala nga atunudde ku left nga atunudde ku right motoka n'emukulu sala ngo yalina amalala manyi sala ngo atunudde side n'anyiiga bakazi bajaminga era omukazi bw'omunyiiza towonanga kibonerezo kye nalaba ku musango gwa Kasarani bamugemerere nakati mukwano gwa ogwasooka gwali gwa Sebbanga gwe basubiramu ne babonyaabonya Reverend Sempanyi n'amulonda oluvannyuma baali boogeza malala abakazi naye yasala omusango n'amaziga gatiiriika n'abasubira ddala akabombi ensala esobola okukyuka lwa emotion z'omukazi Badi Bulaka ne bamuyita emirundi mingi n'agaana okujja naye ne bamusibira ddala n'oli omuzungu we yabbako sente era namugamba Badi Bulaka yantwalako olumu n'atusuulako obuzaava ng'enkuba etonnya nga mukazi oyo ajja kusiba kati omusango ogwo naguleetanga verbatim mu kigambo ku kigambo omulamuzi n'ampita n'ambuuza registra lwaki ojja mu byuma byaffe ebirikodinga n'ojjamu ebintu n'obitwala mu nemuganze mpandisa kitabo sikola ki sirikodinga binyuma bamwe naga okakasa n'atandika okuntunuulira oluvannyuma n'ampita nangati gundi ezo bazitunda wa nemuga nti gwe mmanyi asobola okufunira recording ennungi bamuyita bwe bati era ye yampanga ne spy pen mu constitutional court musango nga batuganye okutwala cameras ngenda ne kapeni ebintu ne bikasukeera ebifaananyi n'ebintu ekyo ne tukimala kasa gundi namwe koyera kamalala lukwago omusango gwo gwamujja mu kesisi lukwago areas tabanyi nti yakola investigation nga Franka tumwebaze bagaba mugyeko mu bukyamu tumwebaze yali minister wa local government wa Kampala obudobo era ne mugamba era bwe yakola ensala y'empya twali ku office ya prime minister nga ina copy egi nga minister yemugenyi omukulu bwe yamala okugisoma n'agamba eno brief gundi
judgment report naye endala ngenda giwako president kopi nineegi minisita sijagikuwa Nsaasira yagiwa Sirajje badde akavalinga nnyo kati minisita n'abuuza ono ye Sirajje bulijjo bonna n'abamawulire nemwokyeramu nga nze boosi mu kiseera ekyo bakutoloka baali tebalina mawulire. Sirajje lwaki abantu balowooza nti luli we twakola story eri eyasooka gye wayogerako nti wagenda mu Northern Uganda otuuse mu woteeri gundi wakoni n'akuweereza akapapula nakasanga mu luggi nga ava kulya kyaggulu naye abantu abasinga baga nti byayogera koni tali nayo biki lwaki abantu balina endowooza ani agamba nti koni taliyo bannayuganda abasinga Museveni yali ateesa naani kiki ekyaganda Museveni okuteekako omukono ku indictment ya international court koni taliiko Dominic Ongwen gyabadde aliko nga accused number tewali alina bukakafu nti yafa gundi yasalanga ensawo n'agenda ayogera naye Mawu ne gurupu ye n'ateesa naye Mawu yali ku mediation era nze kyaŋŋambibwa eggulu nga baŋŋamba nti koni tasobola kuteesa olwokuba babbi ssente ze kakati ayagala okubuuza ekyo kuliko bakoordinator bakoni baki bangi mu Uganda asobola okubalaba agamba koni taliyo yennyini mulabe nga bamukubako ng'alina munteeseganya n'abantu tumulabako ku kifaananyi kye alina noga nti ono omukyala teyaliiyo eyakubanga dduka paka Busoga eyali alwana muyeekera yagamba nti bakuba ejjinja wesiga ebizigo ne bakuba ejjinja nteriyingira so ekyakoni sisobola kuwakana na muntu yenna kubanga gwe mpaka naye tayinza kukkiriza nti gyebiri ate byenjogera ababiriko balamu bwengana neyanjula mu Barracks eggulu gwaliyo sale mufu bweganda sanga juzi sale ne convoy esinga ya Museveni ku UMI ngagana tebiri yani asinga Museveni convoy wamusanga wa ku UMI last year nga balina bibateesa babuukinga nga tewali ayingira tewali afuluma ne bamalamu ennaku zaabwesa ate mu institute abana mubasomera kati mu Uganda tetulina parliament ya Uganda kumacha mutula mu East Africa yabwe ekifo okibanga kya government fe twatuzangayo conference ku UMI wabeerayo emikolo egitali gya abaana emakaire tugenda n'okwatirayo video oba muyizi kati sale omuyita mujega ate UMI ebeefunye mu kuba sente zasasula n'ebyokulya n'ebyokunywa ennaku bbiri ekira kyange tuza officers convoy ya General Sale singa ya General Museveni kolo nagirabanga esinga simulaba alaba naye wali omulabyeko yenga omuntu ne musisinkana emirundi egiwera kugambye ogweggulu namulaba ku gweggulu gwokka kumpi awo bwati awasigale tudanga mulaba naye munyumya nayogerako naye luli naye kati sikyalina simu ze takiusitaba na simu ziwera mirundi ebiri ngali ku line emu nekyemwagaza sikirina tokirina naye abantu baddukayo bafunayo akasente siri omukubo siri omukubo Sirajje tumalirize leero tumalirize balinya tukwate ku nsonga z'abavumbu bano naye saka tugattike ensonga zino ziri sensitive nnyo zetwogeddeko tukikola olulala tukomye wano leero tujja kutandikira olunaku olulala Sirajje sibula abantu abatulaba mwongere okusaba Uganda teri bulungi embeera wetwogerera wano emwanyi ziri mu palamenti bagala kujjawo Uganda Coffee Development Authority bazizeri gye zaava mu mivuyo ekikulu mu ekyo nti kasita bali bategeera bajja tujjako akatale tusigenga tetulina katale yes eno agency yaabwe gye bakakasa nti ereete emwanyi zirina quality era tuli mu kifo kya kumwanyi mu Afirika mu bakola ki abatwala emwanyi Uganda etwala emwanyi 54% mu karere ka Bulaaya 30% mu Afirika ndowooza 6 gye tunywa locally nera twatekayo n'akasente eri mu Prime Minister's Office okuyigiriza mu bantu okunywa kakaawa abo babbi bubbi kaawa bakugamba ku mwanyi zibaagala eri banoonya climate change era olaba ku gundi ya yala ku gundi ku order paper kuliko climate
kuliko okusinkana abasuubuzi balabe ebizibu basanga mu butale obuli mu East Africa. Eriko ebintu nga 6 ne climate change yemu kuyo president yagiguddewo kati bagenda ku agenda. Tukomewo n'olunaku olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume.